Breaking news. Omu kubesimbyewo nga president w'eggwanga lya Kenya amanyikiddwa nga Martha Karua akwatiddwa mu ggwanga lya Uganda. Okusinziira ku mawulire ge tufuna enkya ya leero, Martha Karua akedde okuyingira eggwanga lya Uganda ng'azze okubeerawo nga baleese munywanyi we gw'abadde akola naye mu musango gwa Dr. Kukisaawe Besigye amanyikiddwa nga Ssaalongo Erias Lukwago eyaliko Lord Mayor w'ekibuga Kampala. Martha Karua olutuuse ku kisaawe Entebbe kigambibwa mbu bamumye entry, era amawulire agafulumye gategeezezza nti Martha Karua bamumye entry era ne bamugamba addeyo e Kenya nga tebamuwadde nsonga lwaki amiddwa entry. But of course okusinziira ku ttiimu oba ku office ye efulumizza ekiwandiiko just a few minutes ago. Bafulumizza ebbaluwa nga bagamba nti for immediate release 22nd June 2026 Nairobi, Kenya. Urgent statement on PLP presidential aspirant Martha Karua SC held incommunicado at Uganda's Entebbe airport. Okusinziira ku kiwandiiko kino bakutegeeza nti omukyala Martha Karua abadde agambibwa okuba nti agaaniddwa oyingira eggwanga Uganda, ate ab'ebyokwerindirira ku kisaawe Entebbe bawambye muwambe. Okusinziira ku kiwandiiko kino ekiwandiikiddwa ofisiye bakutegeeza nti Senior Counsel and PLP presidential aspirant Martha Karua has been detained at Entebbe International Airport after Ugandan authorities denied her entry into the country this morning. She had arrived aboard a Kenyan Airways fighting alongside the president of the Law Society of Kenya, Charles Kajama, to attend bail application ruling in the case against Erias Lukwago. While Mr. Kajama was permitted entry into the country, Senior Counsel Karua, who currently serves as a lead counsel in the treason case against Kukisaawe Besigye, a permanent Ugandan opposition leader, and his co-accused Obed Lutale, was obtained at the airport. According to ongoing ground terms, Karua was scheduled to return to Nairobi today, but remains incommunicado. Her senior team reports that is unreachable with her mobile phone switched off, and they continue to await direct communication regarding her status and expected return. Omukyala Martha Karua ngono y'omu kubagenda okwesimbawo ku kuvuganya ku ntebe y'eggwanga lya Kenya. Enkya ya leero ayingidde eggwanga Uganda ng'ayita ku kisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe. Okusinziira ku mawulire ge tufuna bassebo ne bannyabo, Martha Karua olutuuse ku kisaawe Entebbe azze n'omu ku baami abakulira kye bayita Kenyan Law Society. Ye gwe bakkiriza, Martha Karua ne bamugaana. Olumuganye asigadde ali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Wabula wayiseewo ebbanga tono nnyo ofisi y'eggamba amasimu ge tegakyayitamu, bamunoonya talabibwako, wabula yasembeyo okulabibwa ng'ayingira immigration ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Ekitegeeza nti Martha Karua awambiddwa era ebbaluwa gye bawandiise. Era bagenze maaso ne bagamba Karua, who is a senior counsel in Kenya, is a member of both Law Society and the East African Law Society. She previously served as a cabinet minister in the Kenyan government, holding several portfolios, including Minister of Justice and Constitutional Affairs. Martha Karua ono abadde member wa Law Society eya Kenya era member wa Law Society eya East Africa. Wetugamba Law Society ya East Africa kitegeeza amawanga agakola East Africa kuliko Uganda, kuliko Kenya, Tanzania n'amalala mugamanyi. She previously served as a cabinet minister. Ono Martha Karua yaliko cabinet minister mu government ye Kenya era yali minister wa Justice and Constitutional Affairs.
omukyala gwe bakutte Martha Karua azitowa ebyaddala. Bakugamba nti abadde azze okwatendinga court bail application eya munywanyiwe Erias Lukwago. We twogerera essaawa zino Erias Lukwago ali mu kkooti, balooya be balwana bukubirire abeere nga bamuwa bail asobole okuba nga awoza ng'ava waka. Martha Karua olutuuse ku kisaawe Entebbe mbu ye bamuganye wabula bazze nabo bakkiriziddwa oyitawo. Wayiseewo akaseera katono nnyo essimu ze ziri kati unreachable. Ono gwe twogerako former minister w'eggwanga lya Kenya. Ate va ku ekyo yaliko running mate wa Raila Odinga mu kalulu akaggwa. Kenya agenda kulonda omwaka ogujja mu mwezi ogwa August bagenda olonda president waabwe addako. Ate Martha Karua y'omu ku abo abeegwanyiza ekifo ekyo. Tugenze mu maaso. Bagambye nti Karua, who has been actively involved in Dr. Kizza Besigye's case since his abduction in Nairobi on November 16, 2024, during her book launch, has continued to lead his defense under a valid legal practicing certificate issued in Uganda. Ne bagenda maaso ne bakugamba nti her certification is registered through the law firm to Erias Lukwago, the immediate former Lord Mayor of Kampala. Mr. Lukwago, who serves as co-lead counsel alongside Martha Karua in Dr. Kizza Besigye's defense, was taken into custody during an early morning raid at his residence by the Uganda Special Forces Command on June 15th. Following a period of incommunicado detention, he was subsequently charged with misprision of treason, the crime of concealing knowledge of treason, plot, connection to the charges facing Dr. Besigye. Ne bagenda maaso mu kiwandiiko kyabwe kye bawandiise bassebo ne bannyabo. Agambye atya? Agambye nti initial confirmation of Mr. Lukwago's arrest and whereabouts was made public through a social media post by Uganda Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba on his X account. Bwatyo n'aba nga amaliriza ekiwandiiko ekyo. Ekiwandiiko ekyo kiwandiikiddwa office y'omukyala amanyikibwa nga Martha Karua. Era kiriko omutwe ogugamba Martha Karua Executive Office. Be bawandiise ebbaluwa eyo nga badimandinga omuntu waabwe okuba nga ateebwa. Simanyi oba tuli ffenna. Atulaba. Omukutu gwoliko baguyita Verse Strange. Amannya bampita Simple MC. Mubeere bulungi. Mwerabu.